Yo mukulu ateereddwa olunaku olwaleerera nga buli omu akimanyi bulungi nnyo nnyini ddala wabula ate kantwala omukisa guno okusaasira buli omu eyafiiriddwako omuntu we ate nga n'abo abali mu bulumi nsaba Mungu abasuuse n'emyoyo gy'abagenzi Mungu agiramuze kisa wabula nga ate tetulina kwerabira nti entuuko y'omuntu eba ntuuko ya muntu Mukama we yakuteekerateekera okukoma mu bulamu bw'ensi eno w'olikoma oba olina ssente mmeka oba oli mulungi otya oba oli mu mbeera ki fate eba fate naye nga ate ye omukulu amaze okubanga ateebwa mwebale mwenna abasobodde okubanga ate mu demandinga omukulu abere nga ateebwa wali ku ground wamu ne ku social media ngenda kubanga ate nkuyisaamu ku mbeera abaana gye balaze oba abantu gye balaze ku social media nga bagezaako okulaga obumativu obutali bumativu obwabadde bugenda mu maaso ku bantu b'eggwanga olw'ensonga nti bangi twabalabye nga battibwa bangi bakubiddwa amasasi bangi batomereddwa emmotoka bangi babbiddwa bangi bafiiriddwako ebyabwe kwegamba embeera teyabadde nnungi nnyo n'akatono n'akamu nga buli omu wazze abiraba awo wazira ate abantu abalina amaanyi okusobola okuvaayo okwogera ku nsonga eno babadde basirisewo buli abaana ne babambalira ye omukyala Anne Kansime yavuddeyo bw'atyo nga alanga tutaatwe bambi omwana namwambalira nagamba imagine this thing kano katunulanga dash impozi oli mugumba you have nothing to lose like a kid or instead of joining grieving Ugandans you are there yapping mbwagwe koma nnyoko bwatyo bwe yamulaze obusungu bwe omulala nagamba unfortunately we are in the struggle so toleeta buugi mu bbaala munanga abaana babadde bakambwe nnyo naye nga tebabyogera nti obalwa kuba tebalina mpisa wabula olw'obusungu babaddeko nga balaba abantu abalina obwogerezi basirise tebalina kye banyiga omulala nagamba nti koma nnyoko people dying you're busy promoting milk gasiya bulolo bwatyo n'okusooza n'asooza omulala nagamba we and the struggle ozunga nabuno ozinga n'obuta kwegamba babadde awo nga bibasoberedde ddala omulala nagamba finally thought Rema will post yogurt in this critical moment but the real ancestral fool has revealed herself free Bobi Wine banange abana banyigidde ddala omukulu ye Dr. Jose Chameleone gye yatambulidde bw'atyo yabadde agenze kawempe kukwasaganya mirimu gye era bwe gito ne giggwa bukwaku n'avaayo n'abeera nga ate ajja wali eri okwebaza abantu be naye nga ate we akaseera ke yajjidde obbebalizaamu omukulu yabadde akwatiddwa Bobi Wine oba Kyagulanyi Robert Ssentamu nga embeera ye tannaba kubanga ajogerako ye nga Dr. Jose Chameleone wano ku social media bwe bati abaana ne batandika I was wondering why Nope denied you to be their flag bearer but now I can see why when you wanted help you were busy praising Kyagulanyi but now weefudde atamanyi biri mu ggwanga nagamba mbuna we oyagala kubeera meya omulala nagamba wrong timing of the post this shows how you are completely disconnected from the reality on the ground let us watch the space omulala nagamba today was your downfall you will never be a mayor of Kampala you man kwegamba ne batandika okubanga bakolima ekyabakozeseza kino olw'ensonga nti abantu bano balina following nene balabibwa abantu bangi be bandibadde bayisaamu omunanga naye ate be babadde basiritse kati ate nga bo balaba abatalina bwogerezi bo balina kye basobola okukolawo naye nga ate following yaabwe ku social media eri wansi ddala abantu aba following abo ba celebrities bangi nnyo so singa babadde nga balaajanidde wamu kyabadde kiyitamu bulungi yo omukyala amanyiddwa nga Baby Gloria bw'atyo yavudde na updatinga profile pic ye omwana n'avaayo n'amugamba you're grown up nyabo you know what's going on in your country gwe nno weesiriwaze free Bobi Wine omulala bw'atyo n'agamba the country is bleeding and you're busy sending photos tubaleemu ku magezi nyabo nga bwe nkugambye nti bano be babadde bakalakata balina following nene nti ye muntu ateekayo ekintu within minutes ne kiba nga kirina views empitirivu so babadde baagala bakwatire wamu omulanga guno bagukubire wamu naye nga bo basazeewo kubanga ate beesulirayo gwannagamba naye gaka tubateekemu amagezi ono yavuddeyo n'amugamba are you even a Ugandan? Rakwata ataddeko ka question mark gwe nnyabo stop updating your profile and know what is in your country even a young child knows what's happening naye ate gwe banange abantu bano nja kusookera ddala ngambe nti mbasonyiwe tebavumye bantu bano olw'okuba nti babadde baagala naye embeera yabaddewo nga mutuufu olaba abantu bali abamementuka abafa n'obanga olaba omuntu alina following enene bweti n'atavaayo kubanga ate ayogera ku mbeera egenda mu maaso oba owulirira ddala obusungu kubanga kiri kyabadde kyakwatidde
kuwulira wamu kubanga n'omukyala Rema n'amakula gwe babadde basuubira nti tajja kwogera naye yavuddeyo n'agamba ekimala free Bobi Wine ono naye yavuddeyo n'agamba the little smile will always keep you a decade younger so friend keep smiling no matter the situation oli n'amugamba tell your dad to open his eyes widely oba he will leave you in trouble free Bobi Wine free Mr. Update kakati munange ebyo byebimu ku byagenze maaso ku social media ng'abaana bafilminga bufilmizi tebaagala kulaba kirala kyonna nga mutuufu okola ekintu ng'ekyo obanga nakyemalira ono namugamba no need to smile kawala your dad choose to ally with the dictator to bury your future kati osmilinga biki you should pray to God to change the heart of your dad cause he is evil onagama nowhere to get a smile from when your fellow Ugandans are losing their lives you might be happy because your dad secured your family your future by selling his country but think about your children's future my dear smile in your bed no one is happy kubanga yabadde abava yavuddeyo nga captioninze ekifaananyi kye mbu smile no matter the situation naye nga mazima ddala smile ekuvaawa nga abantu batirimbuka batyo omusaayi guyiika gutyo kugambye bamwambalidde mwana muwala oyo wadde ebigambo bakozesezza bikambwe naye nga bo bagezezzaako okulaga obukambwe bwabwe bakozesezza ekyo ekyokulwanyisa kye balina omulala namugamba we and struggle tell your that to hide you somewhere omulala namugamba where is your dad he's among the devil artists we know and baby fool bananke abantu banyize nnyo nga bw'okiwulira weewaawo abakozesezza ebigambo ebibi ennyo mu basonyiwe naye ng'ate sometimes omuntu bw'onyigiriza ennyindo ogireetera okufuuwa omusaayi y'omukulu Apas naye yavudde bw'atyo n'aliira bakulu bannakakanja n'abategeeza nti I am ashamed of these Ugandan artists who post hashtags and say nothing about the situation I'm sorry but that's the wasted energy you cowards claiming to love your fans and Uganda you just love to make money but you don't care at all where is the energy you have on stage where is the energy you have on international issues when things happen in Uganda you are slow and most of you say nothing you cowards I pray for Uganda I'm so pissed I wish I had something positive to say but I don't hashtag stop police brutality free Bobi Wine ekintu nno kino kyeyayogedde nga bw'oba okitunuulidde tujukira bulungi Nigeria bwe yali mu buzibu bwayo most Ugandan celebrities including Shiba bwe batyo bavaayo ne bagamba Nigeria yeetaaga eddembe biki kwegamba ne balaga nti they are fighting together with Nigeria but when something happened to their country basirise busirisi bamaze kubanga bakalakatibwa era nga Shiba ye ebyamukalakatiddwa munange ebigambo bizito ddala nga bw'okiwulira sigenda kubanga ate nsobola bikuyisiza mu kamwa naye nga ye bamuwadde level superlubalula era nga yayise mu kiraasi eri yennyini bw'atyo n'ayanguwa n'atandika okulwanira wamu ne bannayuganda bwe batyo abaafiiriddwako abantu baabwe n'alaajana okutuusa embeera bwe yabadde ng'ate edda mu nteeko y'omukyala amanyiddwa nga Maureen Nantume naye yalumbiddwa gye yabadde era ng'omuwala yamugambye nti Nantume the hashtag is free Bobi Wine totusirwaliza nnyabo era n'ayongerako n'agamba nti oyasama ki bimala okufumbirwa bamafiya ne bibutika agatama biringa yamwereko mannyoko kyefuula ekifaayo kyefuula ekifaayo fiirayo ddala simanyi enziku maama nnyabo y'amayinja ekuluma kizimbye agatama gakiringa sanda z'abafuswaini omukyala butuufu obusungu bwamulumye n'agamba zungira muli omwana yamuvumye nnyo nga wokiwulira well ono yavuddeyo n'agamba Maron nti taatawo y'omu ku abo abatokyalinga abantu era enalufenya nga bakomerera emisumaali n'agamba abantu mugende ku Google mujja kumulaba oli n'agamba Maron nti olinga banaye ekyo sijja kubanga atesobola kukyogera kigambo kinene nnyo nnyini ddala kwegamba bangi bakalakatiddwa sigenda kubanga mbakumalirayo naye nkuliriddemu katono ye bebekulu yabyononedde ddala bw'atyo n'apostinga posti n'agamba nti when the other side stops we too will stop but make no mistake once they resume we will resume even at the
even at a higher tempo. For now, we are ready for Plan B starting tomorrow. This kind of hooliganism won't be tolerated. Ye bwatyo omukulu bebe kulu bamuyite Moses Sali naye bwatyo bwe yayogedde ate nga ekyo tekyalese bangi mu mbeera kyanyizizza abantu bangi nnyo nga bw'okiwulira era nga ne mu baavudde mu mbeera mwe muli abawagizi be nabo baavuddemu ekigambo bwesige ne bagamba omuntu ate gwe tuliko ng'ate ye ali bye bulala nnyo. Ono yavuddeyo n'agamba, "This time I expected you to shut up. I'm just disappointed. Many rulers have come and passed. Do not lie to yourself that you will stay for good. Whatever is giving you assurance for your long, people are suffering and you are busy misusing their God-given resources. Instead of solving the problem, you are again ending their lives. Bebe, I assure you, time will tell." Abantu babadde bakowubazi. Ono navayo namgamba, "Don't be arrogant, bro. The world belongs to the Creator, not you or the regime. The pain inflicted on people can be inflicted onto you when Allah decides. Watch your words, Sebo." Obona bwabadde busungu. Nkudiramu nkugamba nti bana abantu comments zino tebazikoze nti lwakuba baagala naye ate abantu bebadde batunuulira okubanga ate bavaayo boogere ku nsonga y'abantu engeri gye babadde babatunuzaamu emmundu nga bakuba gafula tebasobodde kubanga ate bakikola obusungu bwe bwaviiridde awo. Ono navaayo n'agamba, "I would like to apologize for the post I made yesterday that made me appear insensitive towards the families of the innocent Ugandans that lost their lives in the riots that took place yesterday." Oyo nno ye mukulu amanyiddwa nga Bebe Cool bwatyo yamaze ne yeetonda naye ng'ate wadde yeetonze yabadde amaze okuba ng'ate alaga obulagajjavu bwe. Ebyo bimu ku ebyasobodde okubeera ng'ate bibeera ku social media weewaawo. Kamba sibulire wano atakumira mpeera bankumire mbaagala nnyo mweraba.